awa mala atinya sikamukumu kulwa Allah nombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okwegatira awamu okulwanyisa obwavu nga tuli wamu era tusaba bannayuganda mwenna mutuwagire twegatteko era tusaba disitulikiti zonna tukopenga mukono tuwerese okulabirako ekirungi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Bamuwe kuliko olusuku emanju, kuliko ente mwanywa amata, bamuwa omukozi, bamuwa entambula, bamuwa omusaala, bamuwa alawensi. Nga na buli wakola omukolo ebirawo bakola ki? Baleeta. Omubuulizi oba omukulembeze awakatuliki wanakola omukolo mujje mukigendere ennaku zino enkoko amatooke ebiki babikola ki? Babireeta. Naye nga tafuna muki? Afuna omusaala, afuna alawensi, afuna wadde omusaala mutono naye akola ki? Agufuna. Awamu n'ekyo amiitinga abantu be only Sunday. Na buli mukolo gwakola bamala musasula hata akakuba okuziika. Agenda okubika yagenda ne basa saba amafuta g'omukulu gaagano. Kumwe bamekanga ennyumba gy'osulamu ya muzikiti. Bameka mufunga ofuna omusaala. Bakamufunga n'alawensi. Bakuwa ente. Bakusasula buli ky'obeera okoze. Naye nga tukola emirimu eki. Naye ate ggwe obeera ku muzikiti emirundi emeka? 5 ekitono ennyo. Ate gw'oziika, gw'osoma z'akiika, gw'okola ki? Kati omuwalimu n'aba nga talinawo obudde bukulabibye bw'aba teyeerikiriza. Kyova olaba njaganya tukose abantu b'enkiiko nga abamyuka nga basekuze baki nomukubeera bakwatekola ki buli kamu imaamu gwokalimu gwokabisigirako ogenda nti edwa genda nawe n'ogenda okole ki olubimbi lwo mwanyiza olusalire tukategeddeako bwe tunaaba kitukoze tujja kutuuka ku buwanguzi. So mmaliriza nga mbagamba nti bannaffe bwe tuli mu buli emu bo bakola proposals zaabwe nga nnene gavumenti nezikola ki supportinga. Nze ngamba ti buli muntu ali mu lukiiko luno genda olowooze nga si bya lukiiko luno naye genda olowooze nze nga nze tukadde waffe yasomedde eddowa enakadi mu kibiina kino nze bembaako kenzija kubanga obuzibu bwe tulina twasoma akla lamma wa hubbal jamma ako katukoze bubi nnyo abasiraamu hakitakangamba wamateeka biyaminika ya Musa kyekiri mukono gwo oba n'abato awo ajidwa naye kyejagalo kiki bwe yatuuka bambuuza ya Musa butiko naddala ba gavumenti kyabantu emikono basiimye ne bansaba President agamba banezendako wodde okulembeze naye abantu bakoze eki abantu bansabye nzije nange kirangiridde kangende bakama wange mbategeeze nti akati ab'emikono bansabye eggwanga lyonna ndikole ki naye insha Allah nga Allah mujulizi bwe tunaabeera nga ekyo tukiyisizaawo mukono gye nja okutandikirako nange puroguramu zange zonna akola buli kintu kyonna. Abasiraamu mukomyewo muddeeyo buli omu abeere mubaka eri munne ti gavumenti pulezidenti atwagala naye ffe tujja ne tugenda n'ebyoya by'enswa ne baddira ekidomola ne bakisiba ne bakyambaza reedi nga gwogira ki weewuunye kakati ffe abalina kye tulabyeko emabega nze nva Kabimbi waliwo ekiseera bwe baatubuuliza nti essaawa 12 obadde okyakola kyekayunga essaawa 2 okulaba mmotoka ng'eserengetabwe ku makya obadde onuna kyekayunga naye nga tuli mu nsi yaffe kakati mwe abasinga obungi module eyo emyaka emiteejo engeri gibasanze nga ebintu biri kiriya bo balowooza nti ensi bwe tekiyajja ki nabagamba mu kafiyu naabaddewo oya covid wasanga nga abantu nga beezinze bati konze nti mukirabye kya myezi ki bwezi ne mulabye ffenna bwe tuwootedde konze kakati bannange kyekidema kwe kubakolera omulange buli muntu abeere mubaka wa munne bwe tubeera nga tukyayagala emirembe
je nabadde ngenda n'omwana wange nga nfuka tugenda Bulemeezi ne mugamba nabbi yayita omuvubuka n'amuga nti yaagula mulenzi gwe yagetaanimu bihamsa kabula hamsin wenyagira ebintu bitaano ng'ebitaano kujaki nenjagala nti faragika kabula shoko nomunanga wo Sheikh Sabani wo twayi bavubuka bano oyo n'oyo n'omulala Seeka Mukisa nga tukulwana ate mu baabo bonna bonna oli kyakkiriza nnyo munnaamu birayimu wannaamu ali ku Sheikh Obedi Kamulegeya nze ne Seeka Mukisa fe twetikka Seeka Kakande nga Mukisa ayo bamula Kakande engatto netuwaana tukoze miminyi musira naye wallahi amazima gakaawa olwaleero luno twatandika basatu wano entamu esinga efumba ku masiga ameka twatandika basatu nga ge mazima yali chairman wenyini Kitaka district kazi nange nga tuli ekiyunga nze omukwatu abaga nti ekintu kino tukiteekamu ssente kipikinge sewonimbi bwe twatandika ensonga eyo mukama wange mu byogeddwa mbaddemu ebintu bibiri bannaffe bajjajja baffe batuva nze azaala kitange tabangako omusiraamu yali musajja murakkabu ali awo yenywera malwage nazaala kitange nga musiraamu kitange nawasa mange gwawasa jajja kitawooli oli kaloga yazaala mange olaye bwe tuvaamu sallu ala nabi olaye tuvaayo naye tubategeeza ebyafaayo by'obusiraamu wano naye wallahi njaga kubategeeza tugaa nti aya Qur'an etteeka lyamu ligamba mata nasulullahi karimu lilmuslimin n'olwaleero twataasibwa nga tulwana ensonga bali bannaffe balina engoma ezo engamba esawuke gati tuligabana edda endala egamba tulyabe twajja agamba makulu gawala nnyo ogenda okasoma embawe tafsiri omukatulika agamba tulyabe twajja obyatambireke kyafu kyamaani otujja wano lwaliiro twemalako egguka tulyabe twajja omukatulika nobaogala nga faada atumba bwati bemanyi nabaliyo bemanyi maliza ebigambo byange ekigambo kino kizize naye sentinari tumugiraba paapa yagalayira n'agamba nti sitwagala muntu yenna tali mu katuliki kubeera mu sentinari papa Pawulo n'agamba nti abasiraamu bakola nnyo otera abalekayo bona abakatuliki bali bakumwenge ne banywa naye abasiraamu tebanywa mwenge bebasuubuzi mbalayira Katonda omu wano mukakabaka nagenda nze gwe yakwata mu ngalo kusentinari awo lwaje bakale empayo emitwalo 2 nefuna kaadi nze nambeemu olwali okusayiningirawo munanka nebakuwase awo tyali agende nti musiraamu nambeemu nze paapa agamba nti muteekemu abasiraamu ne mulondemu abasiraamu abakukutivu abamanyiddwa bahaji abawalimu bakulembera awo tebampa emitwalo 5 mu sentinari nga nagenda ze nkoyoyo waali bishopu waali bonna nga webali naye batuka okulya emmere aga nti bishoka yabatusabira nambaga nti amina bisimillah tugirye nti amina bishop nkoyoyo gati agwo tukulembera nibamuyanja senyono nkulembera nefuna sitefune nengenandi emmere buli gidi bampa sente zange zokulya enyama mu sentinari kubanga nze nambona mukamange kyokulembeza ekigamba nti tuve mu bigambo byokwegazaagaza okweyawula byebitugalira okukulaakulana netulaba nga tusigadde emabega tetuvuga ku motoka nnungi tetwambala ngato nkyamu tolina bitakasakasa byogedde bitatukangako fe tunaza abafu fe tukulunga n'engoye ez'abafu sabuuni naye tebadde kulwanga siataza mufu maliza ebigambo byange nansabala sebukkiriza ekigambo kino buli ava wano agawula ekigambo kimu
kutegeeza munne tutuli ffenna naye abali wano ffenna tukwalaganeko mu ngalo tuli ffenna. amala okulunda embuzi ewa nabbi Shuaibu agenda asisinkana mukyala we wongo oba kuwegeza Banye bambise Mayanja Yasini geto komane wakubeta mukono yonna naffe abageto mu bukiiko bw'obuyisiramu obubadde obwenkulaakulana naffe ne tugamba owaayo abantu abo lwaki beekuŋŋaanya naffe katugende tufubeeko ekipya kye tujjayo naye munnaye tugenze otuukawo ng'ebintu byagalidaadi byakulaakulana kati nganzi omuntu wa geto geto komanda gandina okuvaayo nange nze gendabe kiki ekigenda mu bantu enkulaakulana era ngenza okulaba ebintu bya mulembe tulina okubeera nga tuli bwegassi otubeera wamu tugenda kubaako enkulaakulana etuyamba naffe ngaffe abageto wansi ate ekyenzizizaamu nnyo amaanyi muzeeyi waffe Yoweri Kaguta Museveni gaali ya muzeeyi ku Kiggula tufunye nnyo amaanyi n'okutulowoozaako n'agamba abo bantu bange nabo mbaagala nabo babeere mu kino era ffe tuli wamu naye n'enkulaakulana bannaffe mulimu abageto abasiraamu abeewala okusaala naye bonna mbasika bajje tubeere nga tuli bumu era tujja kukulaakulana wamu tujja kubeera wamu ne bakama baffe abakulembera obuyisiraamu nsigadde nga nze geto komanda kuleta mukono n'emirirwano era nze nkiikiridde abaana ba geto. Kati ekibuuzo ekimbuuziddwa ensonga y'okukulaakulana teriiko muntu waagwa teriiko kika newankubadde eggwanga newankubadde ekikula. Ffe twalowooza nti ebimu ku bizibu ebiganya abantu okutambula butaba na bumu naye ng'emirundi egisinga bwesigamizibwa ku bukumpanya obulyake obulabbayi n'okwegulumiza. Tulowooza nti bwe tunaagatta abantu nga tubasomesa ebbanga lyonna abantu bagenda kukitegeera. Twagala tugambe nti enkulaakulana etandise okulabikako era njagala kuba amawulire ag'essanyu nga nnyongera ku ekyo ekyabaddewo nti Mukono district etambudde ne Greater Mukono. Greater Mukono efunye ebintu bingi. Mukono district the week ewedde yafunye emmotoka empya ekika kya Nuuwa. Tufunye emizikiti egy'enjawulo tuteekateeka okufuna ebintu okuva mu gavumenti naffe kennyini bye twekoledde. Ntuusa okwebaza kwange eri bammemba bonna abasobodde okukitegeera era ne bakitambulirako era nkoowula ne ssekkoowula bammemba bonna abatannatujoyininga batujoyininge. Njagala kunzika nga ngamba nti tuli ku ekyo kyokka emiramwa gyaffe giri ena tulina development naye development eyo tugituukako nga tumaze funa education ne education tugituukako nga tumaze funa unity then ne unity tugituukako nga ne tufuna security ne tusooka tutuuka ku kye bayita prosperity era kambigatte nga bwe biri mu order. Tugamba nti unity, education, development, security for prosperity. Ebigambo ebyo nze Musirimu Ramadhani Tambula, Assistant Secretary wa Greater Mukono era PRO era Secretary wa Mukono District. Abakulembeze kwe kubeera nga bw'obeera omukulembeze oba gwe mufuti oba gwani nga buli katu konna owulira gw'olina okubeera nti okakola. Ekyo kikkumira emabega n'okuba nga tulina bibyo by'osobola kukola. Naye mbakubiriza tubeere nga tugaba ku assignment eri abantu. Gamba oli chairman, secretary muwe chance. Gamba oli imaamu, omumyuka omuwe chance akole emirimu. Nawe osobola okubeera nga nawe obudde obwo obukolamu ebyo. Naye ekinene n'akatono n'akaki bw'okibeeramu. Ekirala nkubiriza bayimaamu bw'obanga bakutumye ku mukolo fuba nnyo okumanya omukolo ogwo gukwata ku ki. Bwe guba omukolo gwa hakiika yogera ebikwata ku hakiika tojja kuba ku mulamwa. Babu hakiika weziri bwe guba omukolo gwa dduwa abantu basomesa ebikwata ku dduwa. Munnaffe ono yafa gyali ali ku kino ffe abalamu tulina kukola kino okumuyamba oba ffe okweyamba kijja kutuyamba nnyo. Naye imaamu bakusindise genda ku dduwa ate oli mu byabukulembeze bwa busiraamu ebyo birina bannyini byo. Gamba ng'abetwale, gamba ng'aba district kazi, gamba ng'aba mufuti basipule mufuti abo bika babyogereko ffe tusigale ku mulamwa kubanga imaamu ogamba nti istawu teri muntu asigala mabega n'ogera ati abaye muje tusaale istawu teri asigala mabega ati bawe ekibuli bwekapala mukadde bawawa so mbagamba ffe bayimaamu
bwe tuba tugenze mu mikolo tusigale nga tuwa message ekwatagana n'emikolo egyo n'ebitebirala abantu gamba ng'endwadde eziba zize mu nsi gamba nga security n'ebirala naye okubeera nga ate tuddira biro ebya office tuyogerere emikolo ekyo kyekireese obuzibu ne tubeera nga twetamya abantu betwogereramu so ngamba ekyo tukirekere abantu bakama baffe ab'amatwale badisikazi ne bamufuti basipula mufuti bajja kubeera ngaebyo babyogerako kijja kutuyamba okuwangala n'abantu baffe betusaaza. Rahman Rahim, amanya Sheikh Sauli Saidi, director wa president wa Kampala district Mamuzi Forum, nga tugaziya obuweereza bwaffe tusazeewo okwegattira wamu ne Greater Mukono okubeera muzirimu leaders association aba development association okubeera nga omulamwa gwaffe gwa kulwanyisa bwavu. Tetuyingira mu byabukulembeze bw'Abusiraamu, tetuyingira mu byanjawukana z'Abasiraamu, wabula ffe twegattidde ku nkulaakulana era nga tukulembeza omulamwa ogugamba nti unity and diversity. Tusobola okwegattira mu butakkaanya oba okukaanya mu butakkaanya nga tukulaakulana nga tugendereddwamu okulaakulana olw'okubeera nti abantu baffe basigadde nnyo emabega era nga mu nteekateeka eyo twagala bayimamu bakolezi beekeeri abantu babe bafunemu emirimu. Twagala tugabire bayimamu enkoko, tubagabire embuzi, tubagabire ente, tugabire bodaboda babeere nga basasula ku kibanja mpola. Era tusuubira enteekateeka eno nga tugenda kwetaba mu kulima. Era tulina ettaka acres 10 kwe tugenda okulima nga liri Kayunga. Era ettaka eryo liri mu ngalo zaffe, ebiwandiiko byonna tubirina. Tugenda tusaba gavumenti etuwe tractor zituyambeko okubeera nti buli kitundu kirina enkulaakulana yaakyo. Era twagala okuweebwa amagezi kuva eri gavumenti ne Genosale Operation Wealth Creation ne minisita wa Kampala ne madamu Nabbanja ne sipiika nga tubasaba mutukwatireko mu nteekateeka zino mbeere nga mutuzzaamu amaanyi. Abaddu ba Allah amannya gange bulijjo omulangira Alhaji Kitaka Kavulu Badu Ssalongo chairman wa Greater Mukono Muslim Leaders Development Forum. Twatandika ekitongole ekyo mulimu mulamu omukulu gwa kwegatta era twebaza Katonda nannyini ggulu n'ensi atubusobosezza nti tuvudde ku ddaala etwali tulowooza tuuka ku ddaala eddala era bwe tutambula kuno twegasse ne ku bannaffe aba Kampala Imams Development Forum. Era twebaza Sheikh Sauli director omu ku bamemba abantu abakulu abatweyunzeeko era akulidde omusomo gwa leero ng'omugendo wabeffe ebikulu eby'ekibiina ekyo kwongera kuyunga kugatta basiraamu ba Greater Mukono n'emiriraano. Twatandika ekitongole ekyo kwongera kwekulaakulanya nga tukizudde nti bannaffe ab'amadiini amalala batuyiseeko nga bali bakola dde enteeka z'okwekulaakulanya. Kugeza wano waffe Mukono ente zisinga ziba zijja gavumenti ya Uganda ekulembera omwana w'omulaalo His Excellency Yoweri Kaguta Museveni n'aziweereza ffe ne tubeera mu kwerumaaluma. Kale nno bwe nafuuka chairman wa Mukono Muslim District ntulowooza ne bannanga ab'Ekayunga ne Buvuma twekolemu omulimu gw'obumu era mulamwa gwa leero tugenda tongoza ekitongole kino mu butongole omwezi gwe-11 nga tusuubira twagala President wa Uganda ne Prime Minister bajje babeerewo ne Speaker wa Uganda. Abantu abo tubalinamu essuubi ng'Abasiraamu nti tebasosola mu ggwanga, tebasosola mu mawanga, tebasosola mu madiini. Twagala tutwambule nabo mu kulaakulanya Abasiraamu b'ekitundu kino n'emiriraano. Era nkubiriza Abasiraamu ba Greater Mukono ba chairman ab'emizikiti ba secretary ba imaamu n'abagoberezi ne ab'amatwale mujje mutweyungeko kubanga nga bbiri nga lumu tugenda ate Kayunga. Nteekateeka eno egenda kutambula inshallah edistrict zonna ennya. Olwero tukyalidde Mukono district nga Greater Mukono naye nga twongera okubakubiriza okubeera obumu n'okulima kubanga tujuzudde emizikiti mingi girina ettaka naye tukaana bukaanzi na ttaka ero nga twekye tukolerako. Twagala President agenda kutuwa ente tumusaba kubanga byonna obusobozi abadde abulina ekkarakita ng'omukulu bw'abagambye ettaka naliwaayo yiika 10 naye ab'Ekayunga mbeebaza bo baatandika okukolerako. Kati ne bannakampala nabo batweyunzeeko kitegeeza eggaali emaze okukaaba era tusaba Allah atusinkanye inshallah nga tutambula bulungi naye nga nkubiriza nebaza Allah ayongere okuuma President w'eggwanga ne kabaka w'ensi eno Yoweri Kaguta Museveni. Allahu Akbar. Deputy Sakadwa
nebaza abampuliriza ate era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atumbe bulungi mbalamusiza mwena gye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakadde bange abalungi, twatandikawo ekibiina ekya Greater Mukono nga Greater Mukono kibiina ekigatta disitulikiti zonna ezaali ku Mukono ne zivaako, so tukiyita Greater Mukono eba Mukono eyawamu ye Mukono, Kayunga, Buyikwe ne Buvuma, ezo disitulikiti zaava ku Mukono. Ekibiina ekyo nga kitandikibwa mu mutima ogw'obweggafu, mu mutima ogw'enkulaakulana, mu mutima ogw'okumanya buli omu ntambula ye tube nga twekolamu obukuumi obw'ekika ekya waggulu era nga nkola oba nga kigendererwa kya nkulaakulana. Kyekyatandikisaawo ekibiina ekyo nga kibiina kigendererwa okuba nti tukolere wamu mu ngeri y'okwowana okuba nti kwegamba twerumaaluma mu bintu ebitatuyamba, ne tubeeraawo mara twerumaaluma mu byobufuzi, ne twerumaaluma mu bya madiini, ne twerumaaluma mu kabira, ne tweruma kwegamba ebyo byonna nga tugezaako kubisaanyaawo tutambule ne Mukono eyawamu, abantu abaawamu tukulaakulane ffenna tube nga tulina gye tugenda, tulina goolo nga bannamukono ffenna. Nga ekigendererwa ennyo mu byonna nti omuntu kikusesa n'omusango olwaleero nga tumanyi ffenna nti pulezidenti w'eggwanga lino ye Pulezidenti Museveni. Olinaga nti nze oyo si pulezidenti wange. N'atuuka n'okusuula abaana ebibuuzo, babuuza abaana pulezidenti wammwe yaani, olw'okuba kitaawe, olw'okuba jjajjaawe, olw'okuba kojjaawe yeetabiikiriza naga nti yegindi ow'egindi. Nti abantu balalu ne bamubuuza ne bamugamba n'otya, ne babuuza omuntu ne bamugamba nti mufuti w'eggwanga, nga ndi mufuti w'eggwanga nga njini ow'egindi, naye ng'abantu bonna bakimanyi mufuti w'eggwanga ye mubayi. Ekyo kyonna kitegeeza nti mulimu ne education yennyini, okuyigiriza abantu okusoma kwennyini, omuntu amanye kyali nekyategeera nekirina okuba otegeera birala naye kituufu kyekiriwa. Ebyo ebigendererwa by'ekibiina kino kiyambe kitya omuntu wa bulijjo, kiyambye omuntu wa bulijjo okusooka kwe kukugyamu obwebafu mu ndowooza yo. Ekyokubiri okuwa ekitangaala mu biseera bye eby'omu maaso ne by'olimu, kuba waliwo abantu abasuubira future naye nga future mwennyini mwoli mumuzannyira nayo ga nti future nze ndibabwe nti mu future tojja kuba ekyo ky'olina okuba. Ekyokusatu era ekisembayo kwe kuba nti kiyamba abantu mu kukolera awamu, kuba agali awamu g'emaanyi, al itihaadu quwwa, okukolera awamu g'emaanyi. Naye buli lw'obeera we koyinza okulemererwa n'okuba nti tuba n'ebirowoozo ebyawamu ebitambulira awamu ku mugendo, buli lwe muva ku mbeera ne mubeerawo buli omu alina ebirowoozo bibye, mutegeera bulala era n'enkulaakulana gy'abalema n'abaana tebajja kusoma. So mu mbeera eyo ne kiba nga kijja kuyamba kitya abantu, ebyo byebimu ku bintu ebijja okuyamba oba bye tujja okuyitamu okuyamba abantu insha Allahu taala. Kimalamu amaanyi, kikuba encukwe okuba nga oli mukulembeze naye nga n'ebyoyambala byennyini tebikulaga kuba mukulembeze. Weeyambalira bwotyo bwotyo n'otunuulira mukulembeze nga nawe weetaaga bakukulembere bakuluŋŋamye. N'olaba omuntu ng'olinga kwegamba waliwo ebintu ebisesa, olinaga nti nze ndi kino naye nga naawe weewuunya, olinagamba nti nze imaamu naye nga imaamu n'otunuulira noga nti ono imaamu atukulembera atya, obukanzu bwefunyiza bwebituli, n'otunuulira nti ndi watwale naye nga n'ebigere byennyini oyambadde sookisi za bituli, oyambadde bikanzu byonna byonna bwe bityo, we n'ovulubanye. Kugamba kitegeeza nti okulembera kyokulembera kyotosaana kubaamu. Kuba oba okulembera abantu sooka ofaanane b'okulembera, osooka obalage nti oliko enjawulo ku bo b'okulembera, n'ekyokulembera okimanyi era obaagazisa obukulembeze. Naye bw'ofaanana bw'otyo kitegeeza nti olina kyoli kyotutasaana osuubira okulembera abantu abatasaana kuba bantu, tosaana kuba omuntu asaana olina okufaanana kyoli. Tube nga tukuggyako kyakulabirako kuba kuntumu khayira umma, muli bantu ekibiina ekirabika obulungi, kibiina ekifaayo, kibiina tojja kutugamba nti ekinyambaza bwe nti mbaddemu mutamiivu awo nga sitegeera omusiraamu atamira. Noga nti ekinjizizza bwe kiti omanye wange saasuze wesuziibwa omukulembeze, omanye ejigira n'otuuka n'okubanga n'abaana bennyini okusoma kwabwe masikini saawa eno baana bali mu kusoma naye nga tomanyiiko na byakusoma kw'abaana, okubaweerera si byoliko, osuulayo busuuzi n'oleka eyo ebyetaagiso byonna tolina kyokola. Kati oba mukulembeze muki
twalibadde tuba abakulembeze abalina mufano ogulabika obulungi abalina mufano gwokulabirako ekirungi eri abantu abalala naye wotaba bwoto obukulembeze buba tebuyamba era oba tufuukidde ekizibu kyennyini ekyetaaga okwegobako